kati fero ebiseera tugenda byemalira mu research mu factory eyo munda kati tujja kukola nga ab'ebikajjo nti bw'olima ebikajjo byo ojja n'otundayo tujja gamba omuntu nti oba genda oleete ebikola bya sere nga bingi kutiya tubigule ku ebyo bye tukolamu eddagala kye tusuubira okukola kati tusaba nti nno kituufu bali mu kubitema naye ate okubisimba eddagala erimu lifuuka ddagala okulijja ku muti osobole olikungulako ogenda olitwala olikozese ligase kiyinza okuba nga omuti gulina kuba nga gumazewo emyaka mingi nnyo kati ebiseera by'okusimba emiti egyo gibeerewo tugijjeko eddagala bijja kuba biwanvu nnyo tubadde tusaba abatema ebibira babireke bwe banaagenda mu maaso n'okubitema tewali kubuusabuusa tujja kuba mu sotegi y'eddagala kubanga eddagala terina gye liva lino eryaffe liva tuliyita butonde bwa Katonda ye yalissaayo yaleka litaddeyo eyo fe omulimu gwaffe gwa kulinoonya kuliraba na kulyawula nti lino lijjanjabe musujja lino lijjanjabe kino ku sayidi ey'ebibira kati ate nga nnyongeza ku kibuuzo kya mukama wange kyabadde addamu eky'omukyalo oli eddagala lyonna okutuuka okuligezesa ku bantu amateeka galagira lirina kusooka ku developingibwa neriteekebwateekebwa kakati awo bwe limala okukeberebwa ebitongole bino ebikebera eddagala ebya DNA ne babiraba nti nno liteekeddwateekeddwa bulungi ne basooka bakukkiriza ligezesebwe ku bantu kubanga ekimu ku bukwakkulizo olina okusooka n'obalaga erina amalaawo b'ogenda okugezesa kati kitegeeza oba olina okumala developinga kubanga bo bakugamba nti kati mweno mesadi gye tukozesa nti bw'oba olabye omulwadde alyetaaga dduka ku nsiko gye eddagala eryo liteeketeeke olimuwe bagamba nti kati bw'oba omaze okuteekateeka abantu nti ogenda bagezesa ku ddagala n'otuukawo ku nsiko w'onoga era bulijjo kitusanga n'otuukawo nga bagyokyeza oba nga bagidistroyinze kati abantu b'oba otadde mu quarantine kubanga era amateeka agamu agezesa eddagala te abantu abo olina n'okubakuumira mu kifo bintu biwanvu nnyo naye ekikulu mu kyo tebakkiriza kugezesa ddagala nga terinaaba kubeera developed erina kusooka kubeera developed kuligezesa kati kiri ekya factory omukulu kyeyabuuzizza kwegamba kati mwakimanya twatwala gavumenti mu kooti nga tukigamba gavumenti please jangu otaking over omulimu guno ffe nga bananyingo tetusobola gusobola ne tubatwala mu kooti ne beetonda ne bagamba bagenda kukola naye ffe naffe abagavumenti badde tebanajja twasigala nga tugamba nti nno mu bunaku bwaffe tutigale nga tuteekateeka kati kye twasobola okukolako twagula yika z'ettaka 3 ziri nakawuka kwe tugenda okuzimba eddwaliro eri factory y'eddagala kati ye pulaani eyo gye tuyiso okubalaga nti pulezidenti watusangidde ajja kutusanga naffe twatandiseko olugendo naye kimwanguyira okutuyamba nange nyini nga mu bigambo byange nange nsaba okwebaza omukulembeze w'eggwanga ndoza namwe mbadde muwulira mu covid yavaayo n'agamba nti maama we yamukuliza ku ddagala ly'obutonde okuva nga alina olunaku lumu mpaka ku myaka 6 yali tagendako mu ddwaliro akireka alimanyimu omugaso naye kati kyomutawaana ekibaawo maama pulezidenti oyo jjajjaffe Kakundeka yafa taliiwo kati simanyi oba pulezidenti eddagala eryo yatwala obuvunaanyizibwa kubanga kati gano amagamu amadagala ge tulaba tulaga abantu twawaayo okuwuliriza mu bwetowaze obw'ekitalo n'okugoberera abakadde bye baatulaganga kati simanyi oba eddagala eryo pulezidenti ye yaliyiga yayinza okuba nga yali bize naye alina okuba nga bannyinaze nga bannataasa balina okuba nga batwala ne bayiga eddagala eryo tulyetaaga okulijjayo tulikozese kati bwe buzibu nti abakadde eyo mu byalo bamanyi amadagala naye abaana bazaaliddwa abo bagenda ne bagamba nti siina biseera kuyiga ebyo kati ffe tugamba nti eddagala ly'abakadde baalikuumisa ensi ng'ensi eno tennakola kitenajja nagana amadagala gali modani nago era tugebaza naye ffe kyetuliwo tuteeketeeke gano agaba mukadde tugaweereze ku katale gavuganye nagali agalala gasangiddwa w'amazungu kwayo omulwadde kyayagala kuwona oba omuwonyeseza zungu oba walikolera Canada yayagala bw'amala okunywa ku ddagala awulire nga kakkanamu so kyekyo abatema ebibira babireke ganga tebakkiriza kutambula genda kunoonya ddagala ly'owabalwadde oluvannyuma embeera ffenna yatunyiga kimu era tusaba nti ebya korona bikakkane kubanga abiisiza bubi abantu kama omuntu takyetaaya so eddagala lyasigala nga ttono kubanga tosobola genda kutambula genda oyanguwayo tate totambula ekiro mu ssaawa ze baalagira nti no tolina kutambula so kyekyo
threats zikyaliwo naye kati otwalaba gavumenti tenaba kutuwa bukuumi bulungi tutandika ffe bennyini okubeera nga tweprotectinga mu ngeri y'okutambula nga weegendereza weekwekakweka naye kye twakola ku bana abaali batiisatiisa twalipotinga ku poliisi n'ekwatayo omu era reference number kwe yamukwatira tugireese ne bamutwala ne bamuggalira ku poliisi y'okuudi Kampala eyagamba nti agenda kunsaba bamukwata naye oluvannyuma nategeeza nti abapoliisi baamuwa bondi nti nga bakyanoonyereza so guno kwe musango tugenda gubawaako kwali saabatiisatiisa we bali naye era okutiisatiisa tugenda kuvaawo wadde omuntu omu yakimpa budde eggulu nanga nti zino bibaamu n'entalo z'amadagala ebyokuvuganya kati kyemulina okumanya simanyi naye ndo mwe bannamawulire mumanya ebintu bingi omuntu bw'alwala eba efuuka bizinensi y'omulala oba mbadde mukimanyi byanfuna kakati eddagala weba oyogera byanfuna mulimu bino ebyokugamba kuba kati nze waliwo n'abakugu abatandise okunnumba abakugu wano mu Uganda nga bangamba eddagala we liba liwonya likole oliteeke mu mafamasi naffe tuliguleyo tuwe abalwadde naffe tuwonye gwe weka gwona obeera awonya abakugu kye banvunaana bo bagamba nno likole oliteeke mu malwaliro naffe tugende tulisangeyo tuliwe naffe abalwadde naffe bawonye kati kibanga ekigamba nti onoobeerawo wekawaka nga gwowonya so kati birimu obuzibu naye zino entalo baadde bampabula ne baŋŋaanira entalo zo zino entalo ziba za kuvuganya mu bya sayansi amawanga galwanagana n'amalala lwa sayansi factory gundi lwanagana ne factory gundi lwa sayansi so byanfuna ezo entalo zijja kubeerawo kati ffe tulina kwegendeza ne zitatutwala tuzisimatuke gobeera bulungi nnyo ebigenda maaso mu nsi tetuyinza buteebaza omusajja amanyi gwe tumanyi nga Professor Ogwang eyavaayo ennaku ezo n'eddagala eriwonya COVID. Ekinjagaza okwebaza omwami oyo nti alina kinene nnyo kyayambye era kyakyayamba okuzibula bannayuganda ne bannansi Abafirika amaaso nti waliwo ekyama mu kumanya kw'abajjajjaffe kye tuyita mu Lungereza indigenous knowledge nti okusomozebwa kwe tuzze tulina kw'abantu okulowooza nti nno tuli basawo ba kinnansi okumanya kwaffe kulina kukoma ku kubikkulirwa bajjajjaffe kwe baatubikkulira kwokka era ne tutetwala mutawaana kutumbula kumanya okwo kwe tuba tufunye okutuusa ku standards ez'essiimi bw'oba ezimanyibwa oba ezigasa ensi yonna international standards. So Professor Ogwanga okuvaayo n'eddagala ery'obutonde okulaga nti no lisobola okuwonya COVID ffe naffe kituyambye nnyo mu kulibula n'okwagazisa abasomi b'ebitabo by'obujjanjabi n'okutabula eddagala okutweyuna n'obutalowooza nti nno ebyo omuzungu byokka byakoze bye bisaanira bo okweyuna wabula ne amagezi gaffe bajjajjaffe ge baatulekera nti nago galimu ki ekyama mu kaweefube weno bwe tuliko pulezidenti ababaka bwe yatusindikira baatukwasaganya n'Abamakere University abakugu mu Makere University ne Mulago Hospital okusobola okulaba nti nno eddagala lyaffe libeera standardized. Ekyokubiri ligezesebwe ku bantu mu butongole. Ekyokusatu lisobole okubeera nga weeriri eri omuntu yenna yenna ayagala okulifuna okulikozesa nga tasomose migga na nsozi okujja okututuukako. Kale kikulu nnyo ekyokuba nti Professor Ogwang avuddeyo mu luse lw'abasomi abakugu okusobola okuwagira enteekateeka za magezi ag'ekinnansi indigenous knowledge okusobola okulaba nti tutumbula okumanya bajjajjaffe gwe baatulekera kugonjoole ebizibu bye tulina ate ffenna tusobole okwenyumirizaamu si Uganda yokka naye n'ensi yonna. So omwami we tumwebaza nnyo nnyini ddala. Abakungu be yatusindikira
waliwo enteekateeka namutayiika zetuyita protocols zetuyitamu okusobola okulaba nti eddagala likakasibwa si Uganda yokka naye n'ekitongole ky'ensi yonna ekya World Health Organization. Enteekateeka eyo namutayiika etandika na kusisinkana abantu. Kati abakungu pulezidenti byatusindikira baatukwasaganya n'ekitongole oba institution gye tuyita Makerere University erimu abakugu abajja okwetegereza ebirungo ebiri mu ddagala newankubadde already kyakolebwako dda ebirungo ebyo byanoonyerezebwako dda ekitongole kya Natural Chemotherapeutic Research Institute, naye waliwo obwetaavu bw'okubeera nti abantu abali independent beetaaga okwongera mu maaso okugezesa eddagala lino. Ensonga lwaki enteekateeka namutayiika esooka yakulaba nti tukwasaganyizibwa wamu n'abakungu ba gavumenti oba n'abakungu ba Makerere University ne Mulago Hospital okusobola okulaba nti no tuteekateeka enteekateeka endala mu byo mwe muli ne budget nti okugeza ffe budget eyaffe olwaleero nga bweyimiridde eri mu buwumbi 21 okusobola okulaba nti tuyimirizaawo factory eyo nga bwe mugiraba, ebyuma tubireeta, abakozi abakugu tuba employing okusobola okulaba nti no batambuza omulimu gw'oku processing eddagala lino mu ngeri esaanire oba esiimibwa. Naye ate tukimanyi bulungi nnyo okunoonyereza kwe tusobodde okuzuula nti okutuusa eddagala lino ku mutindo gw'ensi yonna kitwetaagisa ebbanga wakati w'emyaka 10 ku 15 n'omuwendo gwa pound 1.5 ekitono ennyo, at least 1.5 naye olw'okubanga nti tuli mu ggwanga erikula obukuzi tetusobola butasiima bugabirizi bwonna gavumenti bw'eneeba etuwadde okusobola okulaba nti nno tutambula n'ekyo kye tusobola okutambula nakyo. Kati obugabirizi obulala obungi obunene gye buli tusanga nga already enteekateeka namutayiika ekola ki weeri okusobola okulaba nti omulimu guno guggusibwa bulungi. Ikolera n'egyolirima byakulima tujja kulima naye era tugamba onoolima buli muti Katonda gwe yatonda, kuba buli muti Katonda gwe yatonda oba ekitonde tukiyita ddagala, kubanga ennaku ezo bakantegeeza nti naffe abantu waliwo lwe tukozesebwa ng'eddagala tutya. Bw'onzijamu omusaayi n'oguwa omulala gwetaaga eryo ddagala, bw'onzijamu kidini emu n'enjigabira n'endonetinga ku oli omulala gyetaaga eryo ddagala. Kwegamba abantu ebibira babireke, oba baagala ebirala bino ebyokukozesa okusalamu embaawo babirime bulimi, bino ebirala babireke. Kitusuubira mu gavumenti okukola.